nga ndi coordinator we Gomba ye Kabula Soke. Ntuuse okusiima kwange eri Hon Rwakoojo olwa project gyazayongedde ku bavubuka n'abakyala n'abaami mu ggombolola eno ne ggombolola endala zonna awamu okutwaliza mu Gomba West yonna. Tyasobodde okubatuusaako obuweereza bwe, atuwadde nayikondo, atuwadde enkoko, atuwadde ensolo eziyitibwa embizzi, agabye ebintu ebyenjawulo. Onalebo nkwebaza bambi abantu batuusa okusiima kwabwe lwakubanga bwe tosobola kubitegeera nenze buli wempita bakwebaza. Beebazizza ennyo omusomo gw'abaana abawala gwe babatadde mu ggombolola y'e Kabula Soke. Twafunye ekyenjawulo kubanga tetukirabangako mu babaka bonna. Abaana baffe tusuubira baafunye okubuulirirwa okumala. Weebale na byonna, mulimu abaana b'oweerera tubalaba. Tuyiseeko mu bibiina ebimu ku ebyo bye wagabira, naye ekyamazima abamu batuwadde obujulizi nti abamu baazitunze ne bazza abaana ku masomero, abalala bazirina balindiridde zibiike. Ebintu bingi nnyo by'otuweereza mu ggombolola eno. Nsaba Katonda akwongera amaanyi n'obuweereza paka n'ekisanja ekijja. Mukama tusaba akugabirire. Ndabira nnyo omwami wo Hon Rwakoojo, naye yeebala atuyambyeko. Mukama bawe nnyo omukisa. Ebibiina ebimu ebitugambye nti ekisinga obukulu kye baafuna essente mu nkoko ezo ne basobola okuzimba n'ebiyumba by'enkoko ebirala. Abalala baafuna ebijimusa bye bateeka ku birime byabwe. Abalala nti waliwo n'abantu abalala abafunye emirimu, kati okugeza ng'abatunda emmere y'enkoko, abasawo abajjanjaba ensolo ezo. Abo bonna tulaba nga beeyongedde okutambuza emirimu gyabwe kubanga gwe wasobola okutuusaako ab'ebibiina enkoko n'ensolo ezo endala, kyekibayambye okubanga n'abalala emirimu gyabwe gitambula. Era onalebo kyenkusaba pulojekiti eyo egende mu maaso kubanza ebibiina abantu bakyeyongera okubireeta. Nina olwayo ebibiina ebitannafuna nkoko 48, ebyensolo ezo endala 21. Nsaba bambi bwe wabaayo omukisa omulala osobola obbaweereza kubanga bo bibagasa. Bwe mbadde nsaba Oweekitiibwa Hon Rwakoojo. Nze nga coordinator wo ntwala omukisa guno okwebaza kubanga nze omu ku baafuna enkoko. Enkoko nze ze nnafuna zinnyambyeko okusobola okunkendereza ku school fees kubanza enkoko ezange nzitunze olwaleero. Enkya omwana wange adda ku ssomero omu owa siniya ey'okusatu, naye nfunyeko ku ssente z'asomera nsobodde okufunako ekitundu ekigenda okumusasulira, endala nezisigazaawo okusobola nze okwereetera enkoko endala. Ekyo kinyambako ekyo kiba kinyambako ku school fees w'abaana bange, era nendabika nga nze nja kunywererako paka ne ku kisanja ekijja. Nze Mubiru Geoffrey era mu kibiina kyaffe ndi muwandiisi, wabula ku luno njagala okwebaza ne ssekwebaza yenna omubaka Hon Rwakoojo. Ku mulundi guno ndabye omubaka wange ng'akkira ddala ku ground, ng'akwatira ddala ku bantu abeetaaga obuyambi. Omubaka ono atuwadde yatuwa pulojekiti y'enkoko, era nze ng'omulimi pulojekiti eno ennyambye kinene nnyo. Ekisooka mbadde nnima ennyaanya, naye ng'ennyaanya zeetaaga ekigimusa. Wabula olw'okuba nti tulina pulojekiti eno, ebigimusa byonna mbadde mbijja muno mu nkoko zino. N'olwekyo njagala okumwebaza ne ssekwebaza yenna
singa ennyaanya zibadde kumpi ng'ennimiro eri kumpi twandituuseeyo. Wabula n'ekirala sirema kumwebaza olw'okwogera n'abaana baffe. Enteekateeka gy'akoze okwogera n'abaana abawala nakyo njagala okukimwebaza olw'enteekateeka eyo. I'm the secretary of our group, and first of all I want to thank Honorable, because this time round we have seen Honorable Robina down the ground helping people. In fact, she has helped us with the project of poultry, and we have gained a lot of experience. And with this experience, if today we can produce, we can be able to sustain this project, it will be good. And for that case, if possible, if only it's possible, let Honorable come back to let her provide more, because there is still a lot of need. In fact, this is the only way to pull us out of poverty. We just thank her. And I cannot forget my daughter here. But many times we don't talk to our daughters. We don't talk to our children. But of recent, she came out. She organized a parental talk. I also want to reach the thanks to her. That is what I want to say. Yeah, as a farmer, I've been producing tomatoes. I've grown tomatoes and I've got manure from this poultry. So it has helped me a lot to provide a good tomatoes. If at all it was early enough to get to the garden, only that the garden is far. And all the manure has been got from this poultry, the project. Nze namukasa Beatrice nga ndi mutuuze wano Kabula Soke adda neebaza omukaka Hon Rwakoojo olw'omulimu gwe yakola. Nze ndi mu kibiina ekyamunakukaama Development Association ate wano Kabula Soke ndi memba. Twafuna enkoko ng'ekibiina ne tuziteeka mu buluda ewa chairperson waffe Namutebi Sarah. Ezaba mu buluda n'atuwa. Nze ndafuna n'enkoko 25 nga ze ndabirira. Bwe zaakula n'entunda, sente ze najjamu ne nnyongerezaako ne nzimba ekiyumba ky'enkoko. Okusooka nali sirunda nkoko nga sirinamu nnyo interest. Era n'enkoko bwe baazimba naziteeka mu katimba kaakali. Kakati nagenda okusooka dda neebaza omubaka waffe Hon Rwakoojo olw'omukisa gwe yatuwa ng'ebibiina by'abakyala n'abaami n'atuwa enkoko. Ekibiina kyaffe kyafuna enkoko, era enkoko ezo twazirunda ne tuziganyulwamu ne tuzitunda, era twazimbye ekiyumba. Buli memba yazimbye ekiyumba mu maka ge. Kitaaliwo tuli kubanga tetubitegeera nnyo nga tetulinamu interest. Era twapikinga interest n'experience tugifunye, era nze genda kufuula mulimu gw'okulunda enkoko, era n'ekiyumba kyo twakizimbye. Tusaba omubaka atwongere otukwatirako, waba waliyo omukisa omulala ng'ekibiina kyaffe atwongeremuko enkoko endala amaanyi. Naye nga tuli basanyufu nnyo eri omubaka waffe Hon Rwakoojo. Enkoko z'omuli okuteekamu nkozi ziri. Enkoko tukyalinawo eziriwo naye nga tusaba kwongerwamuko. Tuli basanyufu nnyo, ennyingiza yaffe yakyuseeko nga mazima, ate n'omulimu tugenda guteekamu amaanyi ng'abakyala n'abaami b'ekibiina kya Omunakukaama Development Association eky'Ekabula Soke. Mu nkoko ze twa Honorable twafunamu soke ddala experience n'okwagala omulimu. Kwaze twali tetubiriiko. Nze n'enkoko zasooka zisuuka nga tulina abamu otukola ki
tetusiteeka naye kati katahonorable katatwatufuna omukisa ogwo yabadde nga learning process twayigiddeko twafunye obwagazi era nze ng'omu kyennyumirizaamu ekiyumba kiki ekyenkoko wennundira ate nga ngenda kwongerako kubanga ekintu nakyagadde abaana bange akati waliwo ezo ezasigaddewo zinaatisaasa okukekema abaana bange bagenda kuba bali amagi kyova olaba mulimu naagadde ngutwalire ddala mu maaso Omunakama Development Association of Kabula Soke. I take this opportunity to thank our area MP, Hon Rwakoojo, for the opportunity that she gave us, whereby she gave us chicks in our group and everyone benefited. After selling off those chicks, actually they became chicken, we sold them and then got some money. Among the benefits that we got, number one, I was able to construct a structure for the chicks, and I also want to take it as a job because I've learned a lot. I've got an experience in that field, and I'm so grateful. I appeal to Honorable Rwakoojo to give us more, because previously we did not have enough experience to manage those projects, but now we have gained experience and we are willing to go on with it. Okusoomoozebwa kwe tufunye naddala mu by'okujjanjaba enkoko zino, abasawo batuli wala tetwalina connection zaabwe. Omusomesa yatusomesa, oba oliawo twagenda tetumanyi ki ekigenda mu maaso. Bannaffe abamu be balina enteekateeka y'okugamba nti bafune ennama, tulowooza nti kale ng'ebintu ebibamu bye tubadde nga tusuubira nga tumanyi tujja kubeeranga n'abasawo wano kumpi Kabula Soke, Kifampa, ku matawuni ago nga tumanyi mulimu abasawo. Naye abasawo tubajja kanoni, naye olw'okuba nti oba oyingidde mu kintu osobola okugenda n'obuuza ku munnakikozeeko nakugamba nti omusawo ali gindi, kati ate bw'ogenda obbakubira si bangi nnyo abasawo abakola ekintu ekyo. Agenda n'aba nga yatambudde dda ng'akola wantu wanene, olunsi ali maddu kubanga obulunzi tebuli wano wokka. N'endwadde ezimu tugenda tuziga, wabula ogenda ku maduuka n'obagamba enkoko zange zikolola, ne bagga zikolola zitya, ekiyumba wakikola bwoti wakikola nti. Olunsi nga twali tetubimanyifu, olwaleeta tuteeka mu nnyumba tutereezaamu katereeza ne tumanyi nti oba oteekwa okufuuyiramu eddagala, kati ekyo bakigambira ku dduuka ne bakuwa eddagala n'okikola. So bw'olabawo embeera endala enkoko zibeeramu okulemala ne bakubulya obulwadde babuyita. Ebyo byonna n'ogenda ng'obiyiga. So kati tumanyi bingi ffe okusoomoozebwa kwe tukoze eki kwe tufunye. Mpozi n'ekirala, enkoko twazifunira mu budde obutaali bulungi. Twazifuna olw'embeera y'ekyeya kye twali twafuna nga tetulina mmere kwe tutandikira. Emmere neetukyalenjinga nnyo mu byenfuna yaffe. Era zino enkoko tetuyinza kugamba nti tugenda zifunamu ssente, wabula twasomye bw'osobola okweteekateeka enkoko n'ozitegeera bulungi osobola ozifunamu. Kyennyinza okwogera, naye ng'ebibiina byaffe nsaba nabyo bifune enkoko basomereko nga naffe bwe twasomedde ku zino. Kitegeeza bwe nnaddamu okufuna omukisa gwonna oguleeta enkoko endala, nja kuba ebisinga mbitegedde era nja kweteekateeka bulungi. Obw'ekitalo onalebo wange omumanyi nze kyeyamaani wo, era mu kitundu kyange kino naddala ng'ekyekakuba nsiri okimanyi ffe tuwangula ebiseera byonna. Era abantu bange bajja kuwulira, nze nali nsuubira nti ogenda tuwaayo akalaba akawamu ng'abantu b'ekakuba nsiri mu LC yange, oba oliawo nange mu bukulembeze bwange kye balimanya nti kino kyavuwa onalebo n'atusiimanga LC yaffe, atufunireyo ka tenti n'obutebe. Ekyamazima n'entamu ze yatuwa zikaddiye, era nze ntera nnyo kigamba abantu ne mbagamba nti entamu bantu boogera olw'entegera yaabwe, abantu batega okutegeera kw'abantu kwa njawulo kuzibu, naye nze nga nze mu LC yange ndabye ng'obwetaavu bwe buli, era abantu bakozesezza entamu ne bazikozesa mpaka kaddiwe. Entamu zakaddiye naye nga bw'ompa ka tenti n'ompanga surprise mu kitundu kyange, nze nga nze njogera nga nze ndabira ddala nga mba nsobola okukyogera ne mbagamba kino ekirabo kyatuweereddwa Honorable waffe olw'okuba nti yatusoosowazizza nti buli lwajja mu kakuba nsiri munene kubanga alina LC zinnya, ne LC yaffe buli lwajja agiwangula. So okuzzaamu abantu amaanyi
ekyo bw'anaaba nga asobodde okinkolera mu mbeera eyo ate kijja kunsanyusa n'okunnyongera amaanyi okukakasa abantu nti kino ekirabo baakibawadde olw'omulimu gwe mubadde mukola eri Honorable. Mwafuna enkoko mmeka? Twafuna enkoko 10. Twafuna enkoko 10 naye enkoko 10 olw'okuba nti enteekateeka yange nali sinnaba kumanya nkoko nga siina we nnundira. Kati munnange yali amanye ekyo ng'ate enkoko zaali nto nga siina bwe nnyinza kubeera nazo. Nasobola okukola ki? Nasobola okugenda ewa munnange ne mugamba nnyambemukko. Ne ngula ebikozesebwa era n'abeera ng'akola ki? N'abeera ng'azinnyambako. Naye mu kuzinnyambako era bwe nali nzijjayo nga zimaze okuweza omwezi gumu. Nazirekayo omwezi gumu.